ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Yes, abalabi ba Unique Media mbaaniriza once again ku show y'olunaku olwaleero. Nate era nze nkomyewo Roland Sebima. Manye luli nabasuubiza obutaddamu kulabika. Neesibyeko. Naye Samike Mulese. Manye nali nasuubiza obutaddamu kulabika naye. Engeri gye nalekamu Samike. Mbadde neetaaga mukomyewo amalirize ebintu bye. Ate byange. Anti nedda wali otidde. Nedda ssebo twajja twateesa tujje twebaza abantu tutumire ne ku bantu ab'enjawulo. Tutudde mu kamera tumaze okuboogerako tulanze ne Charity gye twakkaanya n'oleeta gundi topic gy'otaŋŋambye era saali kugambye okitegedde kati tebyali byange bintu byo woobijjiramu waawano. Omanyi gwe Roland oyina ekizibu kimu. Buli wembeera mirembe tobeera na ssanyu. Oyagala banvuma, oyagala bampisaamu ggaali ng'enjogera y'ennaku zino. Ku nsonga eyo njagala okutumirako, omanyi luli bwamwogerako mbali njagala ntumireko ku Rebecca. Rebecca nyongere okumutegeeza nti sindika obuntu obwo wakati Sami Mugenyi muntu busindika obuweerezi obuki wafuuse buyange bw'olaba Samike nga ekuba abadde akutebwereti n'agiramu katono bwati buweerezi oyo ye mwesiga. And by the way ekibya lowooza muwaana ayinza okumera amalala ayinza olowooza muwaana naye mu bantu abangi benfunye through Unique Media. I think yoyo muntu omu gwe naakafuna nti twewabula ebyaddala. Omanyi waliwo omuntu n'atajja kuwakanya buwakanya. Exactly. Waliwo omuntu gw'oyogera naye n'owulira nga ky'aggamba akigambisa mukwano. Kino bakoze ensobi n'okiwulira nga kitudde bw'eba nsobi ebadda n'ogiwulira nti okitegeera. Kati for example alina akantu ke yaŋŋamba. Nina program gye nakola ne ŋŋamba nti Katonda tuyisaamu abazadde baffe amaaso naye ate Katonda yennyini yatugamba abazadde Katonda wawano kuki ku nsi. Kati amazima gali nti nga neerabidde nali nkimanyi naye nali nkyerabidde. Ekyo ekintu kirimu mu Bayibuli. Omuzadde Katonda wawano ku nsi tekirimu. So those are the waliwo sayings ezimu ezaleetebwa abantu naye ne bazi nga wogiwulira nga ziwulikika ng'ennungi era entuufu naye nga they are not biblical. So nankubira the unbiblical scriptures. Omusajja oli alina engeri gye yakiyita. Alina engeri gy'abuyita engeri gyali ebweru ekyo oluzungu naye lwamukira naye yakiŋŋamba nga tansalira musango. Waliwo omuntu agamba nga alinga akugamba otulimba okola ki leete naye nga takusalira musango akugambye ekintu n'okiwulira n'okitegeera era nakiwulira amazima n'enzijukira tekirimu mu Bayibuli. Kiringanga ne kino kye bagamba nti God helps those who help themselves. Ayamba beeyamba. Tekirimu. Ate tekirimu.
Katonda bw'amala otugamba nti work, pray and work. N'amala natugamba I help those who help themselves. Tekiriiyo. How? By work. Kola nga God helps bw'osaba. those who help themselves. Tekiriimu. Bampe scripture. No, so tekiriimu. So mbadde nkyagamba kati kisaakye kye singa omwagalako ekyo. Nti nange waliwo ebimu byajja nga either akiwulidde n'akikugamba n'omunnyonnyola netugenda omaliriza nga kyazze nakyo ategedde nti maybe constructive debate. Yes. Naye kati waliwo bano abeefuula nti baki tugamba biki kibimmwe mulina ekizibu ki abo. So mwebaza ku lwekyo era musaba takikomyanga. Ku Unique Media tumwetaaga nnyo. Abantu ng'oyo betwetaagira ddala mu comment awo. So segedde. So program y'olwaleero bwe tutyo bwe tutandise Roland Sseruyima nze nje tuddemu lunaku lwaleero ngenda nakolayo ekyenjawulo omugenyi waffe gwe muleese mulaba nga sinnamuleeta kweyanjula njagala okutumira abantu bano wammanga njagala okutumira abalabi ba Unique Media bagenda balinnya buli kaseera wadde nga twabagamba nti eno channel teyatandikibwawo kunoonya likes naye ekyewuunyisa nti bagenda obuntu bwaffe basigala babutambuza eyo ate ne bweyongera okutaasa emyoyo gy'abantu emirala egibagibuze. Njagala okwebaza Rebecca nakumaliriza, njagala okwebaza Douglas once again. Tujja koowa Douglas yewaffe. Douglas nkwebaza weebale nnyo weebalire ddala. Abantu bagenda kugamba otandise omusinza. Sirina kye nnyongeddeko nkomye weebale nnyo weebalire ddala. Bannala oyo bagenda kugamba basera oyo tagada otandise omusinza. Omanyi kyesikugambye nti UK eyo akaboozi akatono kenanyuma ne Douglas akasana kyekabakola kayitirivu eri ola abaddugavu bagamba nti bo babeera mu kasana tebakyava mu nnyumba kyokka winta bwejja baba ne ziheaters munda omwo naye akasana kalalamu akazze ku luno naye naffe Uganda tukawulira kayitirivu naye tetuuka ku Kaabali ate tutuuka Kaabali. Daga nkutumiddeko nnyo. I think personally nali ngenda kwebaza nakoma ku essimu we yagirira nakomaawo ku hayi nakuddamu naye gwe tewabiraba abo WhatsApp ne bagijjayo ne bagaa temujja kunyumya singa okwetaaga WhatsApp yange n'agitwala. So waliwo abantu mwenna abali e UK awo muli bangi. Waliwo omukyala gwe twaludde okwebaza bamuyita Dina oba omujjukira. Dina oyo ye yasookera ddala okutugulira microphones ng'alaba Samike. So Dina mujjukidde. Dina tukwebaza n'abalala bangi abatugize yafunamuko ku bizibu ekituufu n'ebbanga lyali liyise kati ndowooza kituufu agenda atereera. Mukama amugumye. Tukusabira tuli wamu naawe. So njagala mu ngeri y'emu n'okwebaza Olivia ono mpulira nnyo ng'omwebaza. Olivia Olivia mwebaza. Olivia I don't know ndowooza ate nno mwewuje tetwogera nnyo naye Olivia yanzigulirawo oba nkyogedde bulungi kisinziira ki kye yakugulirawo. Nedda mu kwogera Olivia oyogera naye tayinaamu bwe bakita batya negativity. Talina negativity. Oyogera naye nga kyakugambye kyekyo. Kyagambye Roland kyajja okuyimirirako ewagindi. Okitegeera. Okay. Ate nga alina n'ebintu byagamba n'ogamba naye n'okuŋŋamba bino neesize bwesiziba. Waliwo omuntu agamba ekintu olaba ŋŋambye kino neesize. So nemwagala ku lwekyo. So omuntu ow'amazima
oyo muntu asaana okubeereka naye ng'omuntu ali open n'akugamba nti gundi kola kino. Yes, Olivia. So Naye waliwo abantu ayogera kino abo bayitirivu bapima aba apima. Okitegedde. Brother Sammy ogamba otya kati naye brother Jeremiah oyo omulaba otya? Okitegedde. Kati mboyogere brother Jeremiah oyo waliwo ke yayogedde wano ate nawulira gundi ate ng'akoogera bw'ati kati olowooza ani aliwo omutuufu. kati n'amala nadde wa Jeremiah. Brother Sammy oyo agaviiri atya kubanga ebintu byayogera abulako kusala kaviiri awo. Nina bangi abazze mu inbox yange nga baŋŋamba enviiri za kyongera ebintu ebirungi ekyana ekyo naye enviiri ezo banywe ku mazzi bawanga ku mazzi ne banywa. nange ne mbagamba mumusabire bawanga ku mazzi. Okitegedde. So ak'ensuso njagala okutumira ku muganda wange, waliwo muganda wange awo bamuyita Kisitu Ronald yasoma busawo yajja mu inbox yange nali simanyi nti alaba channel eno naye Kisitu ngutumiddeko nnyo, he's a full doctor. Yali asoma biri ebyatulema ffe. Kati yajja mu inbox yange after show gye twakola ku muvubuka oli gutalaga face yali gye wateekako omusumbaagize. Naŋŋamba kati Roland nzibiraako wali badde onzibirako sijja kwogera nange nnina yangamba namala naŋŋamba kati nga wayiseewo olunaku lumu nambuuza kati nalabye paati esooka n'eyokubiri naye kati eyokusatu ayoba yagirabye. Eyokusatu lwaki togindaga? Ogimunyegedde nedda agamba ng'alowooza oba tulinayo tugikwese ku YouTube muweereze kalinki alabe. Naye kati yagirabye. Alina obbanga yagirabye. Naye kati kankyogereko wengi. Story wezityo tulina story 5. Story 5. Ennya nno zaggwa dda. In fact kati zonna zaawedde kubanga ezaali ziwedde yali ebulako okuggwa ey'omulenzi oyo kyatwalwawo gizzaako omulenzi yeefudde. Nekiki ekibeerawo omuntu ajja n'akuwa story tugenda kuddamu tukola n'omunoonya kanzijanca kakati nfunyemu kino naye twamufunye. Kati tulina endala story ey'omulenzi weggwa, tulina story endala 4 zonna tetugenda laga face. Kyokka surprisingly esatu ku ezo I think twazikola mwaka guwedde. Twali mwezi ki sijjukira bulungi naye twazikola guwedde zaggwa. Story ezo olumu nti oziteekayo era osiiba oyomba nange. Omanyi lwaki story ezo lwaki olumu nti oziteekayo nti wooteekayo story weetyo abantu be Uganda tebannaba ku appreciatinga abantu kye tuyita anonymous sources. Kati ndabira ddala nga negativity bejja balingi oba bayinza okulowooza ebiwoozi tuyiiya biyiye oba bayinza okulowooza ko waliwo yatukomentinga ku gundi y'omwana oba paati 1 oba paati 2 n'alyoka agamba nti oyo kati musamize. Nti ani omusamize? Omwana atali musamiza alaga feesi. Naye kannyonnyola abantu bano ekizibu ekiriwo. Ebyo osobola byogera ng'oli mu kiyumba kyo. Kituufu. Bakusasula emitwalo gyo 8. Okeera n'oyoza ebintu n'okola byonna obulamu n'olaba YouTube n'okomentinga obulamu ne butambula. Naye gwono gw'olimu era no ku kidaana kyo kino n'oweerezaako n'ab'ewaka. Era oyomba nnyo owulira bubi nnyo abagambye omwana wo mulwadde. Oba oli awo olumu weebula omwana wo atereere. Kati gwagala nze nkwate omwana w'omuntu muleete mu kamera
ayogere ng'ebintu ebyo wabiwulira ku linnya ly'omuntu era n'omuntu amwogere. Nze main aim yange si yakulabisa, kiba kufunamu kyakuyiga, omanye nti bw'onooba ogenda ku muntu n'akola bw'ati ne bw'ati ojja kumanya nti so si kumanya ani yakikoze, sikulabisa nti musumba gundi akola bw'ati oba n'okujajinga nti ati yakola kibi. That is not our duty. Nze omulimu gwe kuwa sitoole nti erinnya lireke because mmanyi after dishootinga kushootinze obyogedde kale nze ompadde views ne tokability abantu andi bye baagala babutemeeteme n'ebifaananyi babusaako eyo gy'otaba. Kati then womala obiŋŋamba what next nkwabimpadde era neebaza kyola omwana oyo yayogera n'agamba mbeebaza nti at least ndabyeko aboogera ne batafuna buzibu story ne bagiwa ne babeera okay. Kati siina story gye ngenda kuta ngeri mu Kowere nga face nzirazi. Ekirala siina story ze tugenda kuta nga toogedde amannya g'abasumba. Ekituufu ekyo si kyekyaffe. Kituufu ekyaffe funa story. Kati nyina story emu ey'omukyala omuwala omusumba yamufunisa embuto 3 ng'azijjamu omusumba azimuisaamu. Ate manye nti waliyo abaana 3 ab'omusumba eyo n'amusiiga n'obulwadde. Kati ng'omwana muleeta omulage mu kamera ono gwenjogerako yali lead of praise and worship. Kakati muleete njogere n'omusumba enkya bankubira essimu nti omwana baamuse. Gamba ne baba bamututte gye tutamanyi nga bamusibye. Gwe atukako okuleeta egiini tojja kugenda mu bamanye ekintu eki ne woobagamba tibanna omunno bamusibye. May the Almighty God help her. We are praying for her. Ekyo sigenda kikola. Kyejagadde oyisaawo. So anyway, muganda wange Kisitu nkutumiddeko weebale kujjanjaba balwadde. I think he's a surgeon now. Gwamumanyi yafuuka surgeon era kati bakusala bulungi ne bakukolako ng'amateeka bwe galagira ag'obusawo. So nkutumiddeko muganda wange weebale kutulaba n'otulaba byonna nga bwe tuteekeddwa okutulaba. N'abalala mwenna abalaba Unique Media mbatumidde njagala okubajjukiza nti Charity Wednesday 23 December Lwakusatu 23 December kubira omulanga ebitongole amakanisa abantu Ssekinnoomo tunoonya Bayibuli 100 kubanga tulubirirwa okutuuka ku bantu 400. Tubalekere Bayibuli gye tuli ne gye tutabeera basigale nga basoma ekigambo kya Katonda n'okwongera okukulaakulanya obulamu bwabwe mu Yesu Kristo. So n'olw'ensonga eyo we are receiving donations to receiving a Bayibuli tuwulire wooli tujje waliwo abamu abatubuulira nina Bayibuli yange wano ng'ali Masaka. Kyembalenda okugamba kati mutufu ngamba otya none Bayibuli 2 naye ng'oli Palisa. Otegedde okozese transport si mu bubi naye abooluganda sisita saasobodde tubasobodde kolaki tebasobodde kugikima siswano na obusobozi bwaganye obusobozi bwannemye ezi ate nno nga bambi akuweesaayo mu kwagala kituufu ne kati nze ngende Palisa. Palisa sente mmeka gendayo situukangayo oba gibeera emitwalo nga 6 mu kugenda kokka ate okudda ziyinza okusukkamu ng'omutwalo ng'omusanvu kati so nawe ozigatta mitwalo 13 Bayibuli za sente mmeka owaki nsonyiwa Sister Blaza ezo zo
nkusabira ofuna azeetaaga awo omublessing. N'abalina engoye nga mutuyita okuzikima mbeegayiridde buli omu abeere ambasadda wa munne. Ffenna tuli mu buweereza, buli omu abeere ambasadda wa munne. Gamba neighbor akuli okumpi, ogambe musumbawo ku kkanisa atasobola kulaba YouTube channel eno, ogambe muzaddewo atakuli kumpi nti engoye zonna ennungi nga ntereevu bulungi bazikuŋŋaanye, ogende okutuyita nga tujja okukima engoye, tuleme kujja nga tukima gundi emu. Ngoye mukaaga ozikimye luweero. Kakati n'olw'ensonga eyo buli omu abeera ambasadde. Nono waleeta omukaaga, nolinaaleeta omukaaga, olinaaleeta ettaano, olinaleeta ovaayo ng'okibala okitegeera. Kyekimu ne Bayibuli zino nti buli omu abeere ambasadda wa munne. Bw'oba olina ow'ekitongole gw'omanyi, abalabi ba Unique Media nga olina ekitongole gy'okola, gendayo obagabe bannaye waliwo koozi eno n'eno, tulabe bwe tuyambagana. Ale si ngoye zokka, ngatto, kapeti, kateni, byonna masuuka, bituwe. Byonna bituwe. Tujja kubyoza, tujja bigolola. Okola sabbuuni, mutumire wa sabbuuni? Mutumire musajja waffe. We bati. Mukama wange wa Joy Laundry Bar Soap. Yes. Oyo musajja mu charity zaffe zikumpi zonna. Okujjako eyasooka yokka. Eyasooka tetwali naye. Danti jjukira eyasooka tetwali naye, kati eyaddako watukubira essimu n'atuwa. Yes. Netutambula naye. Naye mu charity zino zonna sabbuuni tubadde tumujja wa Joy. Yes. So tukwebaza Mukama waffe okubanga otambudde naffe mu mbeera yonna. N'osobola okubanga otutuusaako gundi ezo. Atuguza ku bbeeyi etali. Ne n'atukwatiramu n'agamba naye koozi njiraba. Ne tumulekanga musanyufu. Naffe ne tubaawo. Naffe ne tusanyusa abantu abalala abali. So nkutumiddeko muganda wange. Kakati we twakoma okitegedde, njagala okukiddamu nga bwe mulidde agamba nti Sami yali atidde. Naye naleka mbuuziza, naleka tugenda kwogera ku kintu kye bayita culture and church. Mu vidiyo ewedde watusomesa bulungi kye bayita obulokole. N'otuddemu nekiri ekibuuzo nti obulokole si ddiini. Kakati nendeka ebibuuzo era bino bye njagala okutandika nabyo. Culture mu Luganda bwe buwangwa. Otegedde. Kakati what is culture? That is question number 1. Question number 2, is culture satanic? Kubanga mpulidde abantu bangi bavumirira obuwangwa. Obuwangwa bwa sitaani. But Emmengo, ewa Kyabazinga, ne mu buwangwa obulala. Nina bemmanyi ba minisita baayo nga balokole. Ntera okubalaba ne ku mikolo nga bakiikirira. Anti abo kati si ba mwoyo. Okitegedde? Abatusomesa bagamba si ba mwoyo. So I want to ask a question. Is culture satanic? Sinza asobola okutegeera. According to you. Byengenda okwogera byange lwakuba ebintu waliwo topic ezimu mba zisaagala kuzitunuulira nnyo. Waliwo yaŋŋamba nti kati kankuwulire Sami, mwana gwe nali mmanyi totegeera, tolina magezi, nga mmanyi oli otyo. Naye okuva we wakwatagana ne muweereza wa Katonda gundi n'akutereeza, ne mugamba nedda. Nedda. Ekyo kyolimbye. Manyi lwaki nakyogerawo? Namugamba nedda. The only difference was ku media kuno
kyetukuwa kyolaba kyenjagala okuwa kyolaba kituufu. nze we nali ntandika bino nga tubitandika nawa abantu nti sirina kyemmanyi era nembalaga nti ndi ddufe ndi fala because that's what I want. Yeah, that's what you want them to see. Yes. Ate n'ekirala n'okutuusa kati nze njagala nnyo abantu era nakimugamba nze njagala nnyo abantu abandabanga fala bandaba nnyo nga atategeera nga atalina magezi kintaasizza ebintu bingi abayita abagezi bajja ne babatwala nze omusirusiru nensigalawo kibagamba nti nno omutitizi yawangaala wayi simanyi naye lwaki nkijjeeyo nti tuyina ekizibu mu nsi eno mu ggwanga lino Uganda nti tuyina answers tuyina abantu betusuubira nti bebalina otuwa answers ku bibuuzo ebimu kati nga Roland wajja n'agikuwa ne waba byayogedde bituufu obirabanga bya kisiru kituufu kuba gwe olina kyoyagala okuwulira. Nedda abyogedde abyogedde gweolaba si yalina okubyoza kitateekeddwa kyobola topika ezimu mba saagala zoogerako naye culture ombuuza culture kyeki ekyo nakyo kiri very simple muna ekinyamba obuuzo bwosooka era nakugamba luli nti bwangu culture mpisa culture mpisa culture bwe buwangwa mu Luganda mpisa enneeyisa weeyisa otya kituufu. kati ngenda kukunyumizaayo kino culture n'ewaka woobeera waliwo culture eri ewaka enneeyisa yeewaka yanjawulo ku yeewange kankunyumizeeyo kamu nakyalako lumu nali ng'engenze ngenda malayo ennaku mmeka 3 kati olwasooka lwalyoke natuuka bulungi n'olwokubiri naye olwokusatu bino byobeera ewaka nti weefudde nti olinga amanyidde ewaka kyola nze newemba mmaze wiiki ewuwo mu mbongo bwange yasigalanga mugenyi seemakula sitambula wesi kati nga sigwa ku mwana nga bali mukooza bintu bino byetuliirako naye nga babyolezaawo mu kinaabiro. I am telling you, and for them it was okay. Tosobola kwoleza bintu mu kinaabiro gwe. Mu kinaabiro bwe banaabira? Mu kinaabiro simanyi oba bali banaabiramu naye nze mwe bali booleza seti kinaabiro simanyi oba bali bakifiisizza I don't know. naye nga of course n'obutaasa bwabwe naye muki n'olya n'onywa nga okitegedde nti booleza mu kinaabiro. Kyengezaako okulaga kino nti to them that was their way of living era nkakasa maama taata baali bakimanyi ontegedde era nga bo balya bulungi nga naye woolya nga tebooleza muki anti nze olunaku olwokusatu emmere yannema ng'omaze okulabako bakayakungamba kikimbu nzikuse so ewaabwe that was the culture waliwo amaka agamu nga bamwogera Luzungu hello dad hi ne dad tamuyita linnya lye hello Sammy tafukamira kati gwe wogenda mu maka ago
n'oleeta akajanjako mwana gwe lwaki tofukamira mwana mwamukuza muti oyo omulumbye waabwe ye bamukuzizza batyo ontegedde waliwo amaka agamu nga kaliki eriwo tebalya kyaggulu g'otutte ewuwo wamanyira okulya breakfast lunch supper bo nga bafumba kimu y'empisa gye beeyisaamu ewaka so culture mpisa obuuziza nti culture sitaani kati wano ewali firimu ogiyise obuwangwa bagita obuwangwa culture yes naye nsuubira obuwangwa kitambulira obuwangwa n'obulombolombo obuwangwa n'ennono n'obuki obulombolombo bitambula bimeka 3 culture si buzibu culture si sitaani culture tebangako sitaani watulira otyo abantu munaye otandisa ebintu ebyo bya sitaani butamanya culture obuwangwa bakitegeera bulala si sitaani wabula obulombolombo obumu simba wakati awo bwe wayogedde ku kigambo culture mpisa kakati ate nze kyemmanyi ng'empisa neeyisa bw'okeera ku makya kikyosooka okukola anti byebyo entuuma y'amannya nti gwe bakutuumye Samike nze bantumye Seruyima bw'oba otambula n'osanga omuntu weeyisa otya bw'oba olya emmere olya otya anti listen kyengezezaako okujja eyo yonna yenneeyisa kyengezezaako okujjayo kwe kulaga oyo nti culture mpisa nti neewe osobola okubeera ne culture yaawo basically njagadde okikkakkanya to the small setting ewaka ontegeera mukwano gwange kisaaki ayina muwala we naye muwala we ayina TV z'atalaba oba kisaaki waali oba taliiwo naye yakiteeka mwana tezo TV tezirabibwa wano omwana we wadde ali bweru naye amuyisanga munda amuyisanga ali wa Buganda amukuba n'omukuba sima bakyamukuba ennaku abana tebakubwa ontegedde naye ate nga wandisubidde nti ewaabwe culture yaabwe gyalimu tebakkiriza kuba baana kituufu n'akuloopa yaŋŋambako lumu omwana yamugamba ngenda kukuloopa n'amugamba tofaayo kasita bajja nga nkuwaayo sitojja kuddamu kundaba anti oyagala kundoopa nga nkuwaayo nga bakutwala bakukuza sitojja kuddamu kundaba ate omwana ayagala nnyo mami alina byamuwa so mbadde ngezaako kujjayo nti culture n'emmaka gaffe mwetandikira se engeri gye mweyisaamu kyola ngambye ojja kusanga abaana nga ye tafukamira waliwo zi culture ze tulina wano nga tebafukamira kituufu era ng'olya fukamirira omuntu gwe okitegeera actually abamu culture ezimu baazikyawa lwakufukamira okitegeera kati ebyo byonna amannya olumu ennyambala byonna how you eat food oli otya what you byonna do so byonna bitambulirawo mu nneeyisa toli mukyamu kakati simuba nkizzeemu okizzeemu wano tudde wano ku kya sitaani wano kati oŋŋambye nti kale kya si sitaani kale kya si sitaani wabula obulombolombo obumu ali n'obumu bakakoze ki bakandalining obumu si bwonna waliwo obulombolombo obumu obutuufu ajaye waliwo gwe mmanyi bannange omusumba kuba obulombolombo
obulombolombo muve ku bulombolombo kino bulombolombo kiri ng'omubuuzanga buliwa obulombolombo bwe buliwa bw'oyagala bwogira. For example, nfulumya ennyumba yange baŋŋamba bw'osooka okusanga omukazi ebyo byakweraguza byonna ne wootamalaayo ebyo bikyamu. Simanyi entambula emmese ngisanze tunudde eno ng'efudde, simanyi mpise kubatwala omulambo gutunuddewa. Anti kati labayo Roland, kasita ŋŋenda mu ebyo kitegeeza gwe nzikiririzaamu mu ggulu mujje mu kifo kye. Ontegedde? Ozizaawo bano zizizaawo bino we kifuukire ekikyamu nga ye omujje mu kifaananyi awo. Ebyo bya kisiru si bituufu. Kyola ngambye obulombolombo obumu bwe bubi bwe bukyamu. Era oba olina ku bulombolombo bwe batera okukola ojja bumuŋŋamba nkuteeberetemere ogee kati ako kakosezaawo buki obulamu bw'omuntu naddala omulokole onaaba obulina. So obulombolombo obumu bwe bukyamu. So kati under that itunulireko ku mikolo egimu buwangwa. For example itunulire for example okumanyagana. Well, kati okumanyagana kubi tekubangako kubi. Osooka ne weebuuza okumanyagana baakuleeta kujjawo ki? Kweyongera kumanyagana mu kika twemanye twetegeere. Kakati nze omulokole senga ngenda mu kumanyagana, how does it interfere with my God mu ggulu? Kituufu. Ate nga ne mu kumanyagana oluusi starts with an opening prayer. Anti njala kubuuza oyo agamba nti buli kimu kikyamu. Weebale kubindeetera nga obimensioninga. Nze okgenda mu kumanyagana ne ntegeera nti nono muganda wange, n'oli muganda wange, nono ava muno kika kyaffe, kibi ki? Sikirabawo. Nze okutwala abaana bange mu kyalo beetegeere si kwe kumanyagana. Kituufu. Kiyamba nze kubanga nyinza obutakikola enkya nenfuna amawano mu nnyumba yange. Iye. Ate n'otanenya mwana kuba badde tabamanyi. Iye. Nsamba. N'awasa Nabukeera. Weebale. Kati omwana ngenda munenyezaawa nga saabamulaga. Okategedde? So kati okujjako kankubuulire. Waliwo ababuulira enjiri ey'akabampaane. Waliwo ababuulira enjiri ey'amazima mu butuufu bwayo. Waliwo ababuulira enjiri ey'okukyamuukiriza. Waliwo ababuulira enjiri ey'okutiisatiisa. Kati abalokole tuli ku mbeera eno twagala nnyo mu tayimu eno tugoberera nnyo enjiri y'okukyamuukiriza twagivaako. Yeyo enkya ogenda vuga emmotoka enkya eyo twagivaako. Abantu bagenze bagibuuka nti nedda mutulimba. Ontegedde? Twadda ku njiri ey'okukanga. Asinga okukanga yoyo ayogera ne Katonda. Twagala okubuulira enjiri. Wulira, twagala okubuulira enjiri eyawukana ku y'abalala. Okategedde? Tubeere banjawulo. Tibannanga oyo omusajja ebintu byayogera teri yali abyogeddeko. Tumaliriza tugasseemu omunnyo mu mata. Nenjala obbagamba ekintu kimu nti Katonda wanaaba atwala abantu mu ggulu abalokole banaga nti bano balokole tebajja kubaako olufunyiro wadde tebajja kubaako bbala wadde olufunyiro. Kitegeeza newobaako olufunyiro olumanyi Roland katugeze nga togolodde essaati nga lulimu folds ezo akantu akatono ako tojja kgenda. So bajja kalaba akalaba anti yatutonda alaba buli kimu. Ekituufu. Kati tuyina obuzibu twafuna abantu abaagala okubuulira ku njiri ey'enjawulo bamaliriza bayiyiza ebintu byabwe. Amaliriza enjiri emuweddeko n'ayongera mu supu awo. N'afuuka motivational speaker. Ontegedde?
So ate kino njala kikugamba Roland, omuntu yenna akubuulira enjiri ng'ekuleetera okufiiringa less human, duka nga ekutyobola ng'omuntu, etandika okuwuliza nga ggwe atali muntu, nga ggwe atali ku nsi eno, duka abamuyaaye abamulimba mwe muvudde bicults. Yes, nti oli owe Kenya yaleetera abantu okuwulira nti bo si bantu naye batalya mmere, okumalirizanga abakyala ab'obuvunaanyizibwa n'abasajja babadde mu kibiira batandise kufa lwa njala. kituufu. Yabaleetera okubalowoozesa nti bo bakatonda nnyo, temwetaaga mmere, tugenda mu ggulu. That was making them feel like they are less human. Kati ne kati mbiraba ate abantu anti batugamba Samike olina okwerumya ennyo okulaba Katonda. Katonda okusemberera obulungi, olina okwerumya ennyo. Olina okuba nga oli mu nnako. Waliwo neyaŋŋambye yabadde mugundi biseera bye nga yakalokoka, yagenda ew'omusumba, omusumba n'akola ki, omusumba n'amusabira essaala bulungi, n'amugaa njagala kulokoka. Nsinki bino byalaba ku YouTube bino, kati okusobola nti aba YouTube bo tebalina kkanisa mwe basabira bibeera okwo. N'agenda afune kyaki mwakola ki, mwasabira. I think ku YouTube waliwo yalabira nga mugamba olina okubeerako ne guidance y'omusumba, oba omusumba akuli okumpi obaani, olina okubaako nakugaidinga. Kati bwe yagenda kyaki zino ezikama abantu, kujjamu ssente. Bwe yamaliriza ng'ayavuwadde omusumba ye ng'akyayagala ssente. Nga musumba sirina, mpeddemu sirina. Omusumba n'amugamba Katonda takusaba kyatamanyi nti tolina. Katonda atalaba nti oweddemu naye taba Katonda. Kati ate n'amugamba bw'oba tolina nga mazima tolina, nze nga Katonda yaŋŋambye nkusabe. Kitegeeza weegayirire nnyo. Namuganda omugamba nti kati zino ennaku zogenda okusiiba, emu ennaku oba 9 ez'okusiiba, naye zonna ze yamugamba sizijjukira bulungi. Namugamba ezo ennaku ogenda kuba osula wansi. Kati okusula wansi nga mugamba nti oweerumye nnyo, mukwerumye nnyo okwo Katonda akusemberera okutuuka kuba kumpi awo. Katonda okumulaba, Katonda okusisinkana, kwe kukola Katonda byalagira. Olwo oba getting closer. Kekola Katonda byayagala. Naye gyali n'akizuula nti ono mutukuvu kati. Mu butuufu bwabyo ontegedde, si kusiiba njala. Senga akyaliwo ekiro nti kusiiba njala kwerumya olaba Katonda. Senga ba street kid basiba bamulaba. Tebalya. Ate munnaye engeri gye batalwala kirabika abeera nabo. Wulira okwerumya enjala si kyekireeta Katonda. Ne mu birungi agirayo. Omutima gwo kye guyaayaanira kyekireeta Katonda. Kakati era awo wennyini nnyini. So okumanyagana si kubi. Kakati bwe tuva mu kumanyagana, okujjako nga can't make it very clear. Wekuba nga kumanyagana kugenda nga webikoma kasa teweenyigira mu kintu kyonna kijjisa Katonda mu kifo kye. Omukolo ogwo teguliiko kintu kikola kibeera secondary to God. Weebale nga Katonda tomugye mu kifo kye, genda okole. Kuba yagala gaana, tuli mu nsi. Nkugambye ogenda gaana obikola ate omaliriza onenye Katonda nti omwana wange n'azaala mu muganda we. So kyekyo. So omukolo omulala gwe mmanyi mu buwangwa, ate guno gwo bagwogeredde nnyo n'okusinga okumanyagana, kwe kwabya olumbe.
olumbe bya sitaani bintu byakukomyawo mizimu gy'abafu egya sitaani wejje ku mizimu egyo biki omuntu bw'aba yafa lwaki mumwabiza olumbe bla 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 sitaani ajjudde awo egyo emikolo mugyewali. Omugaso gw'okwabya olumbe ki? Kakati okusinziira bwe nawulira lino nkyogera nkwotinga Katikkiro bye yayogera. Katikkiro waaki? Owa Buganda. Nti bo mu Buganda okwabya olumbe ekigendererwa ekituufu. Fakiti kyova nga bo bagamba tuyisaawo n'omwaka mulamba. Wakati mu mwaka omwo alina ekizibu oba olina omwana w'omugenzi gwe tubadde tutamanyi tugenda tutuuka mu kwabya olumbe nga byonna biri sorted. Kati mulumbe olumbe lwo Katikkiro agamba nti muzaŋŋanda. Gwe mukolo ogukuŋŋaanya bonna abadde otubuzeeko sami tuludde tetukulaba ne tukuŋŋaanira awo. N'okubeerawo nga bajulizi nga tussaako agenda okuddira mu bigere by'oli omusika. Then n'ekirala era waliwo nawo okumanyagana okutonotono okubaawo okitegedde according to him. Kakati okwabya olumbe n'ebikolebwayo nagambye ekintu kyonna ekijja Katonda mu kifo kye kikyamu. Nze simanyi bikolebwa mu lumbe kuba saabyangako ku lumbe naye kyemmanyi waliyo obulombolombo obukolebwa kituufu bakola ebintu byabwe. Akamu ku bo kankakuwe omusika bamukwasa enkumbi bw'aba muwala ne bamukwasa ekibbo n'akambe olw'ensonga zaabwe. In fact bo bagamba nti ennaku zino manyi engombo baagikyusa lwe twagambanga awangale Ssaabasajja Kabaka ne Nnaabagereka agerekera Obuganda ne bagamba awangale Ssaabasajja Kabaka n'enkumbi ku bbega. Kati ensonga lwaki bakwasa omusika enkumbi akabonero ak'obukozi agende akole alime kuswaza oli eyafudde tutambulira awo. Omuwala n'omuguni bamukwasa akabbo ne gundi wadde takyalina byawe ate ennaku zino naye ke kabonero kaabyo nti omukyala abeere nga mukuŋŋaanya abuulirira abantu n'okusigala nga abakola kyabanakyalenga. Mulimu ng'obimanyi nnyo. Mulimu olubugo mbiwulira. Mulimu olubugo lwe bamwambaza olubugoyiza wa back cloth okitegedde nti ddyo luba lugoye olulaga nti engeri gy'ali omusika tasikidde ayinza okuba nga tasikidde gundi mwoyo gwa mugenzi oba ki naye asikidde ababadde abaana be kati yalinga kitaabwe. So kati bye bikolebwayo waliyo obulombo byebimu ku byo n'ebirala olwe baŋŋamba simanyi ate ekiro simanyi bafumba emmere biki byonna ebikolebwa ebyo bikyamu ng'omulokole tolina bikola bifu era okwabya olumbe okwo ebyaddalako si kwa bwa Katonda ke kamu ku bulombolombo nze nga nze bwe ŋŋamba Sami nti oba oli mulokole tobikola ontegedde naye ate dindako tobikola toyabya lumbe oba tugenda mu sima oyabya lumbe sima tusonda sente zigenda kwabya lumbe tosonda ontegedde naye ate ekikolwa ekya Roland agenze adde taata mu maka mutabani we omukulu kakati yeki ye musika lebakiyita busika naye nze kunze nkitwalanga kati ye taata okitegedde that is okay kubanga ne Yesu yasikizanga abantu Katonda nyini yazikizanga abantu gundi n'agenda n'amusikiza gundi n'agenda n'ekifo kya gundi n'akizaamu ne mu kkanisa mwennyini musumba avaawo Bishop gundi Ssenvuma yafa tewaliwo kati senior pastor bwali tebamusikiza n'abalala ndabyeko nze ndabyeko emikolo egikolebwa nga bagenda kulaga musika asikidde mwami gundi ne bagukola mu ngeri yaabwe ey'ebuloko
kusaba ne balaga ontegedde era ebyo ne bikolebwa mwana wa gundi family ne yeegatta ne bateekako omuntu waabwe nti ono yagenda okuddukanya amaka gano omwami omwavudde nga tebakoze buki bulombolombo bwabali buli obukyamu obwo obukyamu kati emmere mu linnya yaki balinnyamu yaki ate kati okulinnya emmere ogwo si gwe gw'olumbe ogwo si gwe gw'olumbe mulumbe mukolamu ki mulumbe naye njogera ne Dr. Tyamale Kafeera nanyumiza ebintu bye bakola eyo era twali twogera ku bintu bya kalica nakyo ebyo kuba mulokole alina byaŋŋamba ebyokugira emmere ekiro bakola byaki gubikolebwa gwabalongo ebyo wamma ebyo byali byabalongo yaŋŋamba byabalongo ekyo gundi kyali bakolayo biki mulumbe saawa 9 ogw'ekiro bakola kye bayita okufulumya olumbe ne baddira abaana b'omugenzi bonna ne bafuluma kwegala ekikolwa kye baba bakola kye bayita nti sami bw'oba wafudde olumbe oba lwakwetuga oba ebola oba ki muleme kudda mu nnyumba muno waleme kubaawo mulala afa bwatyo nti balugoba n'emizimu gyo gyonna bifulume bidde ebweru ennyumba etukule then kati okumanyanga gye baliko nabo kitegedde tebirinaamu gundi so that abaddako okufa senga famire bafa byabwe senga famire ezimu tezikyafa musujja sisho kuba kyeza muzeeyi waba yafa musujja netubikola ffe munju tetudda mufa musujja anti omusujja ogufa naye anti bojjukira bakkiririza mu life after death nti kati sami bwanga Seruyima yafa musujja basuubira nti Seruyima bw'aba tatebenkedde gy'ali asobola okudda n'abatwala abasigadde mu ngeri y'emu kati baba baagala nti gwe sami bw'oba ofudde musujja gubeere nga guli nakyo nga teguvudde ku oli ebyo byakiyaayi ne bafulumya ebyo byakiyaayi naye nze kyeŋŋamba kankubuulire leadership mu buli kimu erina okubaawo kituufu sami senga akeera n'afa ennyumba n'esigala nga temuli gwe bagamba nti kati ono eyo ennyumba egenda baamu obuzibu kituufu mugenda baamu okuyombagana mugenda kubaamu okutemaŋŋana mugenda kubaamu ontegedde because tewaliwo gwe bawuliriza nti ono ayogedde kati nze aspect eri eya leadership nti ono waavaawo batulage eyo yo njikiririzaamu ng'omuntu era nzikiriza nti obulokole tewaba tolinawo Katonda batalina waviidde mu ntebe ye talina biri ebyabwe ebyo tobikola naye gwe okuyita famire nga omuntu yafudde n'oyita famire yo bonna n'obayita ne beemanya ti wazaddeyo akaana nga kakuze goli lubuto gundi yafu webityo abaana ne beetegeera then ne mulabona mune gundi yafa naye ono mutabani we kakati twagala ategeere ye musajja mu maka ye taata taata waavudde gwe mukulu gwe taata baana balabirire bulungi maama mulabirire ontegeera mukuume webityo I think tekirina buzibu just kwefuula nti tuli ba mwoyo nnyo ebiteetaagisa n'oyingira omwoyo ng'ate oli wa mubiri kakati ekiddirira ekisembayo